Honourable Speaker, I want to join you in condoling with the bereaved families. As of close of yesterday, 7 people had passed on due to the flooding that happened in various parts of Kampala and beyond. With your permission, sir, hopefully at some point we can observe a moment of silence for in fact, I wanted Ugandans. to say that we can do it now. Okay? If we could do it now, we observe a minute of silence and then Rob can continue. May the souls of the departed rest in eternal peace. Thank you, Right Honourable. A couple of days back, we were here and we were discussing the heat wave, which had become very problematic. Some colleagues here reported of deaths in their constituencies. People were collapsing and dying because of the extreme heat. And we're tasking government to deal with that situation, update the country on what ought to happen and so on. Now we are on the opposite side of the lane with very heavy rains that are causing flooding. As we have mentioned, 7 people died as of yesterday. Myself, in my constituency, I lost 3 people. 2 people in Mulimira zone, that's Bukoto, a 3-year-old child and an 11-month-old baby, another in Banda, and of course different parts of Kampala. I want to implore government, to reach out to the affected families, the bereaved families. There are several that are now displaced. We are trying to find shelter for them in churches, in mosques, and so on, and take care of them from there. We are hoping that government comes in because many are not able to stay in their homes currently. They are still flooded. Others, were affected heavily. I hope that the Ministry of Disaster Preparedness, in conjunction with the Ministry of Kampala, Capital City Authority, will come in to intervene as quickly as they possibly can. But away from that immediate intervention, and I hope it will be immediate, Right Honourable Speaker, I think that government needs to update this House on what's happening to avert these happenings, because the causes are known. Poor drainage. We see buildings coming up in Kampala, every corner. There's different structures coming up. We don't know who approves them. Many of them have not planned for drainage. We see, Right Honourable Speaker, we have seen KCCA and government go after some poor people in areas like Lubigi and so on. But then there are powerful people that are not touched in the likes of Namamve, which used to be a water catchment area. But it is entirely gone. We are seeing factories, hotels, and so on, approved by government. So we don't know whether it is encroachment on the environment and on wetlands when you are poor, but when you're rich and powerful, it is okay. Because all of that is the effects that we are facing today. Our hope is that government can address these matters, because it cannot be okay for some and not okay for all the others. And then this poor planning that is all over the place. Kampala is already too congested, so we keep adding many little things here and there. Drainage is not taken care of. We need to address these matters. Otherwise, we shall be here crying again and again, mourning to no avail. Yes, awo wenyine wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinze obanga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Oli ku UG Update TV ng'atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Njoero Ssenyonyi, Leader of Opposition, avuddeyo naraisinga ensonga ye ku ki ekyagenze maaso ekyabaddewo mu kibuga Kampala. Twalabye ng'ekibuga kifulaadinze amataba era nga abantu bangi baafudde mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala. Njoero Ssenyonyi wabadde ayogerako ne Speaker Thomas Tayebwa araisinze ensonga ye basooka okuba nga bakungubagira kwabo abagenzi abaakasuddemu akaba ku nnaku eziyise emabega. Wabula n'agenda mu maaso n'akuba omulanga eri Parliament ebeere concerned ku nsonga ya wetlands, entobazi. Kati nga Nammanve agamba nti nno lwaki tulaba nga wetlands abantu bwe tutuuka ku local people, abantu b'owansi bagobebwayo ne balaga nti nno bali concerned about wetlands. Wabula bwe kituuka ku bantu abanene nga mu Nammanve, jjukira waliyo bagagga bye bazimbayo, lwaki baba tebagobwayo mu ntobazi? Kubanga agamba ebizibu bu Kampala byefeesinga kati eby'amataba bijja lwakuba nti waliwo poor planning.
Nagamba Kampala yajjula dda already eri too congested yajjula dda wabula ani approving ebizimbe bigenda mu maaso n'okuzimbibwa mu Kampala nga tebasoose nakubalirira ngeri ki emyala gino gye gigenda okubeera nga gizimbibwamu we bateeka ebizimbe Jolo Ssenyonyi era akyebuuza era abadde agala Speaker wa Parliament asobole okuba nga addamu ensonga zino gwe mukwano gwange ali awo ampuliriza oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza we balekwekumira ku mayingu gano gwatanatweyungako nagambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe balekwekumira ku Yugi Update TV mbaagala nnyo baganda bange mwe abagenda okujja mu comment section nammwe mbaanirizzaako nnyo mbaagala nnyo mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima
nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.